ontwale mu ssomero erisomesa eddiini. Kinjagalira okutuukako ekyo. Ontwale mu ssomero nga lisomesa eddiini, lisomesa n'ebintu ebirala kubanga bye balina ansi eyo bokka. Ekiri. Bemaawo tuta mutaliimu ddiini, mu history tebajja kwanukula kibuuzo ekyo. Ne mu geography tebajja kyanukula. Ne mu chemistry tebajja kyanukula. Ne mu agriculture tebajja kyanukula. Abajja kyanukula ye muntu akusomesa Qur'ani n'akusomesa n'ebigambo byani bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yatubuulya ne ansa zetuteeka okuddamu. Tebaba kubuuza nti man rabbuka ganti Allahu rabbi. Omulezi wo eyakutonda n'akuteeka kuno ku nsi yaani. Kubanga rabbu tikitegeeza nti asinzibwa, kitegeeza omulezi. Era bagamba nti no khatimu yalera Abubakar kiba kitegeeza nti amuliisa, amunywesa, amujjanjaba, amwambaza babanga engoye zikutuse. Kwe kulera okwo akulabirira. Kayina Allah subhanahu wa ta'ala alabirira buli kitonde kyonna kyonna kiri ku nsi kuno, okutandika kukulya, kukunywa, kubujjanjabi, kubanga ogenda mu ddwaliro abasawo ne bakugoba baga nti asigadde kulwani kulwa Allah. Era benaga akoze yakujjanjabye n'akuwa ekikulu ennyo omukka gossa nga free of charge tokukola ki nga togusasula kubanga singa gwali gusasulirwa yali sobodde ogusasulira yagakanye one yafudde bwe kiri kubanga sente zibadde kola ki beziri naye gwa Abubakari nze twali bwagadeyo wiiki ebuga kati bageze ziwedde wako ngera bogenda mu ddwaliro ng'ogagalayo oxygen ne baga nti munnanga aweddeyo. Tugende tukebereko mu mafactory naye aweddeyo. Tugendeko mu ddwaliro enyenga naye tubamulina ekiba kisigadde kusima mu kabulisitaani nga bakola ki nga bakuziika. Kati Katonda oyo oteeka omumanya kituufu. Bw'omala omumanya otegere namba 2. Katonda oyo gwenteeka okumanya bali bameka, ali omu oba bali babiri. Era okutegeera omuwendo gwe era nnyina kudda mu kitabo kya ddiini. Allah agambye nti kul huwa Allahu ahad. Agamba Nabi Muhammad bakubuuzanga nti tuli babeka, abalabirira eggulu, abalabirira ensi, abameze emmere, abakola ki, abameze ettooke ne liva mu kitooke naye nga bw'okitema tuliraba mu munda, abateekateeka omusooli ne gubeerako layini 12 nga zipangiddwa. Ekikongolyo ekibaludda wa empekeno gy'ensimba osimba empeke 2 zokka ne muvaamu layini 14 nga buli layini eriko empeke ezisukka 10. Ani amutipulaayinga? Omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo omuntu olina okubeera ng'omutegeera. Bw'omala omutegeera otegere n'eddiini gy'oteeka okubeeramu. Nabbi yatugamba nti ansa Allah gy'agenda okukkiriza nga tamaze na kubuuza kibuuzo kirala. Ma diinuka, wali osoma ddiini ye. Ddiini ki? Omuddemu nti nali nsoma eddiini gye bayisa Obusiraamu. Yali badde akubuuza ekibuuzo ekyokubiri, lwaki walonda Obusiraamu? Naye nga yo Kurani yamala dde okwogera nti atusiimiddewo nti tuteeka okubeera Basiraamu ye Katonda yennyini. Ate omukulu kyakusiimira tokikola ki? Tokiwakanya. Naga nti waraditu lakumul islaama diina. Basiimidde Obusiraamu nga yeki? Nga yeddiini. Bono yanukula ansi eyo bajaga ntiiki. Ogambye nti omulezi we ye Allah tiiki. Eddiini y'obuki Busiraamu tiiki. Ngubaka ki gwe baakutumira nti ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuffe abasembayo abatumirwamu Nabbi Isa nabo bagenda kwogera nti Nabbi Isa gwe baatutumira. Abatumirwamu Moses Musa nabo bagenda kwanukula oyo. Mu biseera byabwe naye okuva Isa yavaawo n'asikirwa Nabbi Muhammad abaliwo essaawa eno yonna balina kuwa ansegi nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mubaka waabwe. Era n'omulembe gwe balimu guno mulembe gwe. Ne Kurani gye tukozesa kitabo kye. Ebisigadde bannabyo bakola ki? Baamala okugenda. Ekisembayo bakubuuze nti ebintu ebyo wabitegeera otya? Walina okwanukula nti nasoma ekitabo kya Katonda n'empuliriza ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mulagirizi wange eyandagirire okukola ki? Kyenteeka okubeera nga nzikiririzaamu. Kale nkubira omulanga Abasiraamu bonna mu ggwanga gye bali mweteeketeeka okusooka mmwe bennyini bataata ne bamaama okwanukula ansi ezo. Bwe mumala okweteekateeka teekateeka omwana wo oba muwala oba mulenzi ayanukule ansi ezo.
naye bano batumuteesetese kuzaanukula eriyo fire kuba nabbi yatugamba bwe bali kubuuza nti manu rabbuka ani abadde katonda olwoga nti nze simanyi obadde wa ddiini ki nti nze simanyi mubaka kiko bakusindikira nti nze simanyi bakugaye nti matalaita wa madaraita okusoma tiwasoma aye n'okumanya tiwamanya tiwafunako muntu akuyigiriza ekibuuzo ogenda kukikuuza tewasoma aye tiwawulira n'omuntu yenna gwogoberera akubuulira nti kino kyetusaana okubeera nga tugoberera awo alagire malayika ezo ezitukola ki ezijja okubeera nga zibonereza abantu mu ntaana agambe nti kwata ennyondo ng'ate yakyuma okube amatu gano agatawuliranga okuba amatu gano agatawuliranga lwaki towuliranga nga wagendanga okusaala jjuma lwaki tiwawuliranga nga wagendanga okusaala zuhuri isaka aba yakatandika okusomesa gwe n'ovaayo nga gyobeera nti obimanyi nnyo kale lwaki tobyanukudde oba wali obimanyi nnyo ebigenda kubeerawo naye nga kyamagezi ssaawa eno omuntu okwetaasa yennyini amala ataase n'omwana we ekiri okumulekera ebyomugagga agenda birekako kuno era abireka Agakani yabirese abadde asobola okujjanjabibwa mu nsi yonna mu ddwaliro yonna n'ennyonyi especially emutwala nga weeri naye bamuggyemu fuse ng'abamasanyalaze bajjamu baga nti alose bukoma wano Agakani banange mbadde mugagga nti we are not concerned yokubeera omugagga tabitukwatako mbadde nyina eddwaliro lya Agakani ne mu Uganda mbadde njagala kuzimbayo nti we are not concerned tatubuulire nina bendabiridde mbadde nyina bendabirira bebayita ba Ismailiya mu nsi yonna era nga bafunye ebyobugagga bono n'aba gurupu eyo ngagga naye ng'abalagiridde ekyokukola ye mwami oyo yali badde abeerawo olubeerera kubanga ayamba naye alonabwe nedda ssebo kalenda yo yagererwa nga mu 2025 toteekwa kuyitawo ani ow'amaanyi oyo ajjawo Agakani ani oyo era ye mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu tebaagala mutegeera era omugamba nti munaye Katonda yajja kukibulaga nti naawe totutiisa wagulabako totutiisatiisa naawe totutiisatiisa wagulabako naye omuntu ajja kukijjukira amakwaga nti musajja yekitugambanga netugamba nti totutiisatiisa nebyayogera nga byali bituufu banange nga tulabye ennaku njagala okumaliriza ebigambo byange nga mbagamba nti abaana mubatwale basome eddiini ebintu ebyo answers basobole okubeera nga bazitegeera bafune emirembe mu ntaana bafune emirembe nga tuvudde mu ntaana bafune emirembe eryo tunayimirizibwa mu maaso ga Katonda kubanga questioning ennene fena tugenda kubeera mu bbaliro limu baleke kubuuza omu ku omu mu lulimi lwe bakubuuza nga togamba nti aibega yowapado gyogambye eki kibakubuuza okitegeererawo nga tiri kwebuzaabuza oyanukule buli omu tumuteeketeeke naffe abazadde tweteeketeeke lyekkuba lyokola ki bw'obanga omwana obadde omututte mu masomero agataliimu ddiini era naawe ekiseera ekinaakuyitako mu holidays ewiikisi 2 ewiikisi 3 emyezi 2 gikozese obeere nga abaana beera obateekateeka ateekwa okubeera ku ssomero ng'asaala kubanga ye khatimu wadde essomero si yabaki naye abazadde okimanyi nti bwagenda ku vidi abuuza bajjanjabirawo abaana nga balwadde ye laabu eri luddawa simanyi biki biri luddawa naye tabuuzako nti omwana asabirawa ne metroni aliwa amuweeyo amugambe amulabirire omwana naye nga tabuuziza nti omwana ono emyezi gyamala wadde 3 asaalako n'abeera connected ku Allah era omwana oyo n'abeera mutuufu ng'agenda okukola P7 n'empita omuwalimu n'empita simanyi seeka nti basabire omwana tumusabire ewaani ewa Katonda gw'atamanyi nisebe Katonda waffe yamba omwana ono agenda kukola bigezo abeere ng'abiyita simanyi flying colors how muyambe ng'asingira ku ki muyambe nga nsinzira kuki omuntu oyambibwa
ng'omaze okukolawo enkolagana wakati wo n'omuntu gw'ogenda okusaba okuyamba. Yes, Besigye wa Abubakar boogere nga mmanyi nga nyina ekizibu. Tamala kumbuuza mpozi gwani oviira ludda wa? N'abantu bangi nnyo abaweereza ebizibu bya Katonda. Allah n'agamba nti ate oba ono yaani? Yaasabira ludda w'ono. Yaasalira ludda wa? Nga tatera kumulaba. Yes. Mwana Musiraamu atanya omwenge. Kati oyo muyambye ntya nga yamala okumenya etteeka lyange eryagaana abantu okubeera nga batamiira. Ebintu ebifaanagana bye bityo. Abazadde kano ke kaseera mubeere nga mweyamba ate muyambe n'abaana bammwe. Ku lunaku lw'enkomerero nga tuli mu bbaliro ng'omwana oyo bimaze okumusobera mu maaso ga Katonda agenda gamba Katonda nti nga taata wayita n'agenda oyo Abubakar sooka omuyimirize wano. Omugenzi yombuuza yankolera programu ebinjigiriza oba yantwala mbirala ekibuzo kye kiri nga kizika yeri omuzayire ekizo omuzayire kubanga yamwinako obuvunaanyizibwa muzadde lwaki tuwatuukiriza obuvunaanyizibwa abo kati ndaba ne bannaffe ab'eddiini endala olabayo Sunday schools bagenderera ki kuteekamu mwana w'eddiini yes kumuteekamu ki ddiini yejakkiririzaamu agikuliremu agipracticinge agenda okutuuka eyo ng'ayanukula by'amanyi naye gwe omuntu agenda omubuuze Allah agambe nti Allah bamuyita God ate God in full go overseas and deceive kale nagenda kutunulira bunga kugoyinga kudeceivinga nembera nga nkola ki nembera nga mbivaako kibula abaana bagenda bava mu masomero nga n'eddiini bazikyuse bazivuddemu nga banywa ebitamiiza bw'aba agenda okufumbirwa n'akuleeta omusajja w'eddiini ey'enjawulo lwaki kuba nti wamuteeka mu ddiini yalowooza nti byonna bikola ki bifaanagana so ng'omuntu alina okubeerako ne identity ye oli mukristaayo koke beera ne identity ye kola ebyekikristaayo n'omukatuliki bw'atyo n'omusiraamu kola ebiki kola ebyobusiraamu by'omu agenda kwanukukola ki agenda kwanukula ku lulwe neyanziza nnyo okubeera nga mumpuliriza omuwuliriza omulungi akateze 89 akatoneze na Bassa Fama Sekatim alina ebigambo byayogera ebigambo ebibaire bitono biti aye ebibaire byamakulu ate ng'okuzitoga bizitoga muzaire munanga ali eyo ebibuuzo Seeka byayogere ebijja okubuuzibwa iwe ni mukyalawo n'abaana bo kabiri ekisinze kumala mu maani nga bali kubuuza omwana ng'omwana aliko bati alla soko ye muzaira tusoka kujja ali ne yani kuno obuvunaanyizibwa yabinkobera ekitegeeza kano n'akaire n'akaseera abazaire tuteeketeeka abaana baife